Twabulira gavumenti ow'ekitiibwa era yalwana nnyo ne tumuwa ebituufu engeri abantu bajja ne bateekamu ebyapa byabwe mu ttaka lino era ow'ekitiibwa bwe tumuwa Minister of Lands era ne tumuwa byonna nga bwe biri era ow'ekitiibwa n'atulwanako nnyo ebyapa ne babisazaamu abaali babbye ettaka lino nga bagala kulitwala ate tebamanyiddwa. Ekituufu kiri nti ettaka lyali okukamalwanga Owobusobozi Bisaka era bwekyo nga bwemulira abamaapu nga bwemunagiraba ekitundu kyona nga bwekoze eki nga bwekiri. Abo abavunaana tebalina mayumba tebalina mukantu konna akali wano mu ttaka lino n'ebibanja tebalina ugamba nti watulina yakabanja bwekati tebalina nakabanja era nabo abantu badde bali wano nga batulayimirira bwekyo bwekiri. Olw'okwagala ensi ye n'abantu bino n'enkulaakulana era n'okulwanirira nnyo abantu be nga ekyokulabirako ebyapa byaffe twabifunye bulungi ne basazaamu biri ebyababbi ne tusobola okufuna ebyapa byaffe bulungi nga tewali nsonga era twebaza n'ebyapa twabifuna era tumwebaza nnyo ate ffe enzikiriza y'omufe tuwa Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni tukuba campaign mwaka ku mwaka ziri campaign zitusangamu nga tukuba campaign n'olwaleero tulonkinze campaign ey'ekirabo Pulezidenti kiyatuwa ky'emmotoka era tutambula wonna abantu baagala nnyo gavumenti baagala nnyo owekitiibwa Pulezidenti kubanga naye atwagala nnyo. Waliyo abagambye nti Then Section 9 of the Land Act is conversion from customary to freehold. If at all they converted from customary to freehold, they would have been the sitting occupants. You cannot convert what you don't have. So their forms can be challenged from the first step. Did they convert from customary to freehold? Were they sitting occupants? How did they acquire that land? That is what the other speakers have been saying. They are not known here. So they don't qualify to have converted their ownership. Lwabwekyo bakompolina babeere bingi kyonka kandi twatunga chansi habw'okuba ngu mu ofiisi ejiriza obwo yayija obundi nabire bari kwija bamwe baraleeta n'enyonyi turira ngu bateera ebyapa tutaramanya amataka mingi muno mu kyaterekyera gateerirwe kandi abo tutaramanya itwe nk'abakyamari turi kuteerwa omutwe n'ebyapa ebyo bomwahikire kuno nka ofiisi ya minisita w'eby'ettaka nitubaasa obundi kuyambwa okwira muri ofiisi egi yayijiriza oba. They are illegal. We have been moving up and down as you have seen, but nothing we have been got. But until now we have come. We are very optimistic. We are very optimistic that beginning with the Owobusobozi, even us, his followers and subordinates, we are going to benefit. I beg to submit, and I thank you very much. Olw'okwagala ensi ye n'abantu bino n'enkulaakulana era n'okulwanirira nnyo abantu be nga ekyokulabirako ebyapa byaffe twabifunye bulungi ne basazaamu biri ebyababbi ne tusobola okufuna ebyapa byaffe bulungi nga tewali nsonga era twebaza n'ebyapa twabifuna era tumwebaza nnyo ate ffe enzikiriza y'omufe tuwa Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni tukuba campaign mwaka ku mwaka ziri campaign zitusangamu nga tukuba campaign n'olwaleero tulonkinze campaign ey'ekirabo Pulezidenti kiyatuwa ky'emmotoka era tutambula wonna abantu baagala nnyo gavumenti baagala nnyo owekitiibwa Pulezidenti kubanga naye atwagala nnyo. waliyo abagambye nti ababbi bangi nnyo. Ekyapa kino ekyatwala kino ekyaffe ekyapa kinene nga kigenda abantu wanene abantu bangi nnyo naye olwasazaamu ffe ne tufunamu n'abantu abataka bonna ne bafuna kubanga nabo kyali kibatwaliddemu awaasigala ebitundu ebirala era tusaba gavumenti etuyambe abantu abo nabo bayambibwe basobole nabo bafune ekituufu kyennyini gavumenti etuyambe nga ffe bwe tuyambye yambe n'abantu abalala.
Bisaka.